nze muzaala ebulaya gyavudde jajja omusajja ndesente gyazijje buli kimu nze namutwala nkulayirira nti nejogeza okufumbirwa bicupuli kakati ebyo bibayambirawa byonna ebirutalo lw'ebigambo ekiwandiiko ekyo bakisizaamu amaaso omukolo gwabadde gulina okuyimirira okugukyusa okuguteeka awalala era teyasobodde gukyusa olw'okuba alina amaanyi olw'okuba bakozesa ssente maama aliko ekikyamu kati okulimira kati kambuuza omwana bamusibira batye bweru ku mukolo kankubuulire muganda wange maama bambi tumusaasira busaasizi naye mwannyina ye omukolo yagumaze kakati byonna byonna byakaaba bambi amala bumaze biseera kakati kyeyandibadde akola kyekino ayita abaana bombi omulenzi n'omuwala abawe bumukisa beeyongere mu maaso n'obulamu kubanga byonna byagenda obakola tebigenda bakwata ebigambo byewabiwulidde nabiwulidde byonna mbiwulidde awo mbadde omukolo mugukoze temujja funa ati akolimira ati omwana gwazaala maama aliko ekikyamu kati maama bambi kye bayita lubaala okuluma ekyo lubaala aluma ati lubaala alumira mu baana nti ensobi zonna ze wakola ensi eba ekutereka ensi ey'omwoyo n'ekulinda kati ekujjukiza ekuzeewo wasobeza tulina okuddayo twetegereze maama naye yakola nsobi ki ateekeddwa okubanga naye bwe yali agenda mu gundi wayinza okubanga waliwo ekikyamu ekitakolebwa mu butuufu bwakyo kubanga omwana wabanga yategekebwa bulungi nga yateekebwa bulungi ng'omwana ddala abazadde bamubaddeko ne bamufubako ne bakola ekisaakaate ekituufu tasobola kweyisa bw'atyo mu mulembe omwana mutuufu anti kojja maama we bwe tutambula mu nnono omukolo ogwo si mutuufu gubulamu bakoze kye bayita okutuukiriza omukolo oba okutuusa omukolo wabula tebakoze mukolo kati maama kyafa tekyamusse kati wali agenda kulaba nti omwana agenda kubeera mu bufumbo afumbeyo aleme kulaba bizibu abeere mu ssanyu oba alabe ennaku kati mbuuza ekibuuzo bw'anaalaba ennaku then ng'asanyuka. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba kale nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya nkomyewo ne Alfred Kalondo Zisembajje mu video nga tujja tulambika ebigambo okusookera ddala abantu bakwebaza nti oyogera ebirimu amagezi oyogera ebisomesa abalaba amagezi be bagezi nze we nali nkula waliwo musajja gwe bantuma okunoonya bangamba jjajjange yangamba noonya omwami oyo ojja mujjako amagezi kyali kyalo ekirinaanye okwaffe kwe nali mbeera nentambula nentuukayo ku kyalo ne munoonyeza nakabanga ne bamundagirira kakati bwe mutuukako nga mwami gwe jjajjange akuntumyeko nangamba oli musajja mugezi sajja yanziramu ebigambo bitono nnyo ekimu ku bye yagamba nti gwe mugezi nimubuuza lwaki nangamba abo bonna bonna bulaba bakuleese wano tewali n'omu yarazze kunsakako magezi naye bonna bakkiriza nti ndi mugezi kati gwe ategedde nti ndi mugezi gwe mugezi kati okutambula okusiyaguka olugendo oluwanvu ng'onoonya amagezi si kya bulijjo abantu banyoomebwa ate naddala okwabwe oli naakulaba naye ng'obujja bwe bumutawaanya kankubuulire sitaani talokoka omuntu nga takwagala ne oba oyogera by'amagezi yasigala agamba ebyogera si by'amagezi anoonyaamu ensobi n'akunafuya naye nga tekuli malayika ku ffenna neebaza nnyo abantu abakkiriza nti ndi mugezi si nze mugezi mwe bagezi kubanga omugezi alina na mugezi kale yoyo Kalondo's Alfred mu video ya leero nsaba abazadde abaami n'abakyala n'abaana abakuze musembere kuba bye tugenda okwogera ebyaddala bibakwatako nnyo eri naddala oyo ng'omukolo gwo gusembedde bannaye abantu bavudde ku mulamwa we twogerera waliwo omukolo ogwakoleddwa ogw'ebicupuli nkuba kye we twogerera ali mu maziga olw'omwana we yakomyewo kuno n'akola omukolo ewa kkojja nga maama tategedde bamaama musuddeyo gwa nagamba kiribadde luli abamaama bateekiriza oba bataata nga balowooza bibasobola omumala buli kimu eri abaana baabwe mu mikolo katwaliro ne maama baamulaze lo Kalondoozi tugenda kuba tutandikira awo kati bituuse ku mikolo gya bicupuli gwe abeera mu mikolo akati Katonda agunjuza busungu olaba ekyabadde kiteezi
olaba abantu abafiira mu mayanja abantu abafiira mu ntobazi n'olengera amaka nga gaggweredde mu ttaka ne weebuuza ani musunguwavu Katonda. Otandise bulungi emboozi era n'ogamba nti bamama bamanyi okuwamba emikolo ne bagijja ku bataata ne bagikola ne bagiggusa ate ne giggwa. Munnange omukolo nga gukolebwa tetutunuulira kitambula kuba kyo kiba kigenda mu maaso, tutunuulira binaddirira nti biggweerawo. Ensi ebuuza negamba nti kale omukolo guwedde kakati biggweerawa ki ekiddako. Kakati simanyi oba ggwe omaze okulamula ntandikira awo okulowooza nti omukolo gwa Kipuli. Kati tukolewo tuti gwe tuzimbire ekifaananyi ku kyowalabye. Kakati kansookere ku kituufu kyeki ndyoke ntuuke ku mukolo guli. Omukolo nagulabye mulimu ebibuuzo bingi naye kansookere ku kituufu. Ekituufu kye kino, noonya munno bw'omala okumulaba Katonda ajja kukulaga omutuufu akusaana so si gw'oyagala. Bw'oyagala bangi tebajja kujja gy'oli kubanga nabo balina ababaagala. Bw'onaafuna akusaana Katonda ajja kubagatta mutandikira awo enkolagana. Enkolagana eyo mujja kugijja mu kyama mugitwalira abakulu okusookera ddala ku ssenga. Ssenga abeetegereze ababuulire buli kaze na buli kirungi mukkaanye. Alyoka abakulembere batwala mu bazadde gye mitendera emituufu egy'obufumbo. Gutandika na ssenga gutandika naffe bamwe omukolo fa abeeronzo omwami n'omukyala bale nnyo we tumala okusiima nti ddala w'omusigire wa taata essenga bwe kiva ntuuka kigenda mu bazadde taata ne maama ne bakakasa ensonga be basembayo. Ndowooza kati ekyassenga kyo kigirewo ddala. Tutuuse ku mulembe nga omwana omuwala ne maama bagamba ssenga takyalina makulu olwokubanga bassenga basudde obuvunaanyizibwa bwabwe, naye ate tekibajjako obuvunaanyizibwa bwabwe. Taata wo ne bw'abanga abadde takuweerera ku mukolo gw'okwanjula ajja n'akakasa nti azadde bali entera ye taatawo. So kiri kya buvunaanyizibwa si kya mirimu. Emirimu gisobola okuba nga giganye okukoleka ng'omuntu bw'abeera kubanga tuzaala mibiri emyoyo Katonda yagimanyi. Omusajja asobola okuba nga omwana ye yamuzaala naye nga tamwagala ng'omwoyo gwe gwamukyawa. Ng'oba omukazi alina kye yamukola ku mutima n'amukyayira ddala abo bangi. Osobola okuzaala omwana n'agaana okuyita taata kubanga wazaala mubiri naye ng'omwoyo gwakugaana. Ekyokubiri osobola okuzaala omwana naye nga naawe okimanyi ono si ye kitaawe naye n'amuweerera paka ku yunivasite n'atuuka n'okufumbirwa omukolo n'ogulwanyisa okubaawo kubanga gwolina gy'oyagala gubeere oba olina ensonga ze weemanyidde. So bingi tuzaala mibiri naye emyoyo Katonda yakola ki yakimanyi. Naye ntandikidde mu mpangi ekulaga obufumbo nga bwe butambula. Ababiri be basooka ne tudda mu bakulu ye ssenga ne tugenda mu bazadde ne kiggwa. Bakabona bo bajja kusaba busabi mukisa naye nga abazadde bakakasizza. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Maama yazaala omwana tamwegaana era akamu kubonera obulaga nti tamwegaana omwana yagenda ne yeebuuza ku maama byonna obujulizi bwe buli. Maama agamba nti omwana yajja ne muyimiriza. Kakati omwana bw'agendewo maama n'amuyimiriza ko ye kanoonyeyo maama omulala ekkojja kubanga ne kkojja maama kanko ekyokulabirako watya singa maama yabadde tali Uganda ng'alemeseddwa okudda eka kyogamba mukolo tegwandigenze maaso baligenze maaso bakkojja nabo baki kuba maama alinayo era baganda be ne bannyina nabo bamaama ekyo kika obukojja tebukomako bamaama bokka bagamba nti alina nnyina tagwebako bakkojja babaayo akaseera konna era ne mucho kuleetawo omulala okubeerawo maama kiba kyakuteesaako. Kakati omwana yayita mu mitendera emituufu bakulaze nti yagenda ewa maama n'agaana olw'ensonga ze tunaba kumanya bulungi naye zimu ku nsonga ze zempulidde agamba nti ye yali ayagala omukolo gubeere ku kika so si mu neutral ground oba ku bukojja era nga mutuufu naye n'obukojja kika kati katutambule bulungi. Nze njogera kituufu oli waddemba okunyiiga oba okukkiriza omanyi nvuddeko na dakiika emu nengenda nsooka nsaba Katonda ampe ekituufu naye nga bwe tubadde wano nyinza okuba nga ate mbadde njogera birala. Omanyi bw'obanga ogenda kwogera ebigambo eby'amagezi manya ono bwino akala walijjawo abagezi emyaka 10 egijja mu maaso ne bajungula byonna byenjogedde. Kati kiteekeddwa okukkiriranya ng'amazima ngalaba nga yiteko kyova olaba ntambula mpola abantu balekayo ebigambo ne batuwa olugambo.
abantu balekayo ebigambo ebituufu ne batuwa oluki era bwe nkubuuza byonna by'omanyi obijjeewa obijja wano wange linnya olugambo owulira munange n'okakasa wabisoma mu education bakugamba Henry Maton speak ye basimanya Grant ye yazuula omugera ekyo kikakasa bulungi era bwandika ekirala bakusaza ekirala wakkiriza wazaali buli musiraamu tewabuuza kibuuzo na kimu bakubuuza oli kindi musiraamu lwaki kubanga nazaali wandi muki musiraamu ekisembayo perception yo or research wakola research unoga nze okusinzira ku nnono yange nga bwendaba ndi mulundi wadde nga mama wange agamba ndi muganda ngero ina byosobola okunyonyola nti twava Congo lwaki bagamba ndi muganda tegedde okubanga ndi mu Congo oba tegedde ensonga eyo kati tukomeo ku ground mama n'agaana ng'agamba omukolo gwina kubeera ku kika omwana ye ng'ali ku bwangu nze kati ndi mu kugeza kuwa bubaka nga bwe ndowooza ng'ali ku bwangu era ng'alina ensonga ze z'alowooza ezi takwatagana bulungi na za maama we kyava ayogera ne kojja bayina enkolagana maama akugamba nti kojja musimbi gwe gwamutengudde emmeeme n'atenguka nakkiriza omukolo okugukola ng'oli amusudde ebbali oba nga amwesulubabbye kakati ne kojja naye n'agenda amaamira obwataata n'obwamaama n'atabiyingizaamu kika ekizaala obuvo ekika ekizaala be bataata n'atabayingizaamu ne yeemalirira n'agamba omukolo nguggusa guggwa era gwawedde era gwakoze eki kati kanzire ku ground omukolo gwo mutuufu oba mukyamu ennono baazigoberedde oba tebaazigoberedde omwana yatambudde n'atuuka waatuuse n'asangayo ebimukanga n'akyusa ekkubo kati mu mpisa zaffe ez'ennono b'ennansi ekigambo mpisa kitegeeza nti waliwo wootayisiza waliwo okkirizibwa okukyusaamu okuwetamu mu nnono okusobola okuyitawo olw'omulembe biri ebintu bisatu eddiini kyegamba eddiini esobola okumenya ennono z'obuwangwa oli n'agamba ffe tuli balokole totwala kabaka ku mukolo kubanga ffe tulina kabaka w'abaki w'abakabaka bune bagamba tebaagala kifaananyi dembe lyabwe kitegeeza eddiini ewese ennono otegedde bulungi ne tugenda ku kye bayita omulembe oba okulabuka olwaleero n'olaba nti tekyandibadde kya bugunjufu abaana kudigidda nnyo mu lujja naye olw'okuba nti gwe mulembe ne kijja omukolo tegwandibadde mu lujja naye olw'okuba nti mulembe omulembe ne guwete ki ennono kati netugenda ku nnono waliwo agenda okukola omukolo nga gutambulira mu nnono njagala abantu bana bya munju tekuli ndongo mujye mwogere kibaleese mugende nalabako omusumba yagamba nti ye omukolo gwe tayagala musenga iye ye yazaala omwana we yamanye ebisa byamuluma era ye jukira ye taata alina kukola kisa maama akwatibwa bisa ebigambo bibiri bifaanagana n'ebyawukana taata alina okukola ekisa azaala abaana abazze mu maaso ge maama ye alumwa bisa byakwatibwa n'asindika omwana ku nsi otegedde bulungi kati gwe weebuuze lwaki byayitibwa bisa ku maama lwaki yitibwa kisa ku taata akole ekisa azaale omwana ono naye maama ye yasindika kwegamba bakuyita okuweerera ebisa yaweerera ebisa n'asobola okuzaala omwana byonna ebigambo ebyo birina ennono ndibyogerako omulundi omulala naye leero nkuleetedde mbeera ekulaga nti bwe gye tulaga manyiyo n'okujjulayo nsobola okujjulayo bulungi n'okwanjuluza kati nkomawo omukolo gwakoleddwa mutuufu si mutuufu mu ngeri ssatu gusobola okubeera omutuufu gusobola okubeera omukyamu gusobola okubeera omutuufu mu nnono mufu ennono teweta koona ekulaga nti sooka ewasenga senga kulembera kukola mbazadde so sewa kojja munono kati nga tudda mu mulembe omwana mutuufu anti kojja maama we ate ekyokubirika nkulage taata yavuddewa kati taata yavuddewa we bali kubuuza kibuuzo kituufu gw'omanyi taatawo ani amukulaga maama asobola okulaga n'akugamba nti ono ki asobola okulaga n'akugamba nti ono ki asobola okulaga n'agamba nti ono taata anti maama akulaga taata ki anti oŋŋambye nti nkugambye kojja maama naye taata ani amukulaga kati wanamundaga mu mukolo wakati ŋŋamba mu bulamu buno obw'ensi ani akulaga kitaawo maama asobola okukulaga taatawo naye n'otamwagala omwoyo ne gumugaana era n'otabako nakyo omuwa ku nsi kuno n'ova ku nsi kuno nga maama gwe omwana ne taatawo temukwatagana ng'omwoyo gwamugaana ekyo weekiri gugambye tuzaala mu biri emyoyo Katonda yakola ki yagiteeka mu bantu olabyeko abaana nga bawa nnyo maama waabwe nga taata tebamuwa nga n'okumubuuza tebamubuuza nga n'okumwagala tebamwagala n'okumutta ne bamutta olwekirabyeko ne bakola emikolo kitaabwe ne bamusibira mu kisenge emikolo ne giggwa maama n'agiggusa ne gitambula olwekirabyeko ekyo aba bakoze ekyo omuzadde taata aba bakoze eki kyaba bakoze tekibaawo emyoyo giba gigaanye
emyoyo gyabwe giba gimuganye. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Bwe tutambula mu nnono omukolo ogwo si mutuufu gubulamu bakoze kye bayita okutuukiriza omukolo oba okutuusa omukolo wabula tebakoze mukolo. Okutuusa omukolo kye ki? Ngenda kuwa ekyokulabirako. Ekyoto kyonna katugeze ekyoto kya mpewo oba ekyoto kya wolotaali ekya Katonda, si buli ekyoto kiba n'amateeka n'enku ezikuma mu byoto za njawulo. Nkuwa ekyokulabirako. Omupaapaali wadde nga nagwo muti tegukuma kyoto. Oba ntegeka bulungi. Enkumbi eyina omuyini ogugiwanga, si buli muyini. Bwoddira omuyini oguwanga ejjambiya ate n'oguwangisa enkumbi munnange ewanguka tesobola kulima. Kyova olaba nti kintu kirina kukolebwa engeri gye kyawangibwa mu nnono yaakyo. Kati ennono entuufu ekulaga sooka ewa ssenga akukulembera kutwale mu bazadde. Bw'aba tebaliiwo avaawo asigira. Waliwo muganda wa taata, waliwo musika. Abo bonna basobola okukola nga ba taata kubanga omuntu ku nsi tagwebwako babe okufuuka enfuuzi. Era omuntu nga nfuuzi omutyanga family bayaggwawo yonna. Omuntu abeera mulekwa naye bamulekera abamukola ki? Abamukuza banzinga mikono be bazadde. Kati ntambula mu nnono omukolo mukyamu. Ekyo kiriziganya nange. Tugende mu ddiini. Kati eddiini tusooka ne tuweebuza omuwala asoma ddiini ki? Bwe ba ddiini ya kirokole ebiseera ebisinga abalokole Nkugambye mu nsumba yagamba nti ye teyeetaga ssenga. Ye omwana yamwezaalira bassenga abanaaloga omwana we tabeetaga ku mukolo. Ye kasita omulenzi ajja ne bakkaanya ye nga amuwa muwala. Ekyo kya ddiini. Eddiini bwetyo bwemusomesa. Kati tugende ku kye bayita omulembe. Kati omulembe gwe guno oddira omukolo n'ogujja ewaka nti wafunda n'oguteeka mu gardens. Naye nga it is a neutral ground. Bajjajjaabo tebasobola kukuwa mikisa mu buwaŋŋanguse kubanga obeera buwaŋŋanguse. Ekitulumya ebijja okimanyi oba tekimanyi? Ekitulumya ebijja si nti kuba nti nno empewo gye ziri emagombe z'amaanyi nnyo okusinga abalamu. Omulamu ye w'amaanyi era ebyobuzira bikolera mu bulamu seeri mu bagenzi mu by'emyoyo. Ekitulumisa ebijja kabonero akalaga nti tuliro tuli bawulize era twamanya ebyakolebwa abaagenda. Ekitukozesa emikolo kubanga kati kanko ekyokulabirako. Singa oba ne muganzi wo oba mukyalawo. Muganzi wo ng'omwagala nnyo. Ng'akwagala naye mu mmeeme ye n'oba omugulira Apple emmeeme ye esanyuka kubanga ekimusanyusa si kuba nti Apple gy'oguze ya bbeeyi naye ekikolwa obukolwa ekigendererwa agamba nti agimpadde wadde nga ya layisi naye ekigendererwa kye mukwano gwe gubadde gusinga obungi. Kati n'okulima ebijja si nti nno tuba tulimira ddala mpewo empewo ezitambulira mu bbanga ate ozirimira otya ku ttaka naye ekikolwa kiri ekyokulaga nti tuli bawulize. Munnange tubajjukira tuli nammwe kubanga ezo empewo gye zaagenda zaagala nazo okujjukira kyova tutuuma amannya ne bakutuuma erinnya lya lujja nekkulu okusinga ggwe balina gwe baalijjako. Kati balikomezaawo libulukire mu ggwe lizuukire mu ggwe. Awo ntegeerese bulungi sagala kugenda nnyo buzibe eyo waliwo abakosebwa bwe ŋŋenda mu by'ennono ebyennyo. Kati omukolo ogwo mu mulembe mutuufu gutya? Ekisooka omwana alina ensonga ze zasobola okukuwa lwaki omukolo ogwo yagututte wa kkojja. Ekyokubiri maama kooti order gye badde aleeta yawaabye musango ki? Musango gwa kutwala mukolo mu kifo ekikyamu. Wasomyeko ku court order injunction. Kale mu kifo ekikyamu tetugaanyi. Mpaayo akawaayiro kama akagaana omukolo okuyimirira olw'okuba nguli mu neutral ground. Togiraba bulijjo emikolo egikolebwa ku gardens nga bakuwa ensonga nti bagujja waka bavudde kuno ne baguseesera ne bagutwala ewaka. Mu gardens gukole olw'omulembe ne bagujja waka nti wafunda ne bagutwala mu neutral grounds gutambulira awo olw'ensonga nti mulembe. Kugambye ebintu biri bisatu: omulembe, ennono zaffe nga bwe twawangibwa n'eddiini kyegamba. Ebyo ebisatu kasabi kwatagana omukolo ogutambula naye ne we byawukana era omukolo guggwa. Wabula kye tuba tulindirira ekiddako what next. Kubanga buli wooyise ekimu ku bino ebisatu kuzina engeri esatu wabeerawo kye bayita what next. Ekyo kye kiba kigenda okujja tulabe obanga ddala birungi oba bikyamu.
tulabe obanga mirembe oba kusiraana. Naawo kati ekibuzo kiri nti y'omuko eyakyadde kimuteeka mu kifaananyi ky'okuba nti kati ebiriwo teyalabye, ayinza okuba ne maama w'omwana yabadde amumanyi teyamulabyeko ku mukolo, then omukolo guno n'ogukkiriza ne gugenda mu maaso ng'omuko. Omuko ye tateekeddwa kuyingira mu ntalo za kika, ye kyanoonye mukisa oba kojja yagumuwadde. Okimanyi nti no ku kika kyo basobola okukotogera ne bakulogaloga n'oggwawo naye n'osigaza mukisa gumu gwa bukojja. Nze nkimanyi kyali kimbaddeko kko, abantu ne bavulugavuruga ebyammwe ebyekika kubanga tebaagala muyisiŋŋanye. Lujja bw'ofuna akamotoka baganda bamu ne banyiiga, ne bakiganda bakitawo ne banyiiga, lujja afuna atya? Eyaliwo omusiru mu kibiina eyasembanga ne beerabira nti si bya knowledge bya wisdom. Ebyensi si bya knowledge, ebyensi tebiri ku kumanya ki, olina magezi ki gegakuyisaawo mu nsi. Kati munnange ekyamazima kiri bwe kiti omuntu owuwe ennyinnya as'okukotogera obukojja ne bukutaasa ne bukweyimirira mu nsi ey'omwoyo. So buli kikolebwa wano mu nsi y'abalya mmere bannange kiba n'endagaano ez'omwoyo. So most of the times ffe abako tetwandisanye kweyingiza mu mikolo mu nteekateeka za famire ziri, ffe tulina kubeera bawulize. Bw'abanga taata w'omuwala yamukubira essimu n'amugamba nti togenda, ne maama n'amugamba nti togenda, omuwala n'amugamba nti jango, nga n'abazadde kubanga n'omulenzi alina abazadde abamuteekateeka, ke kamu ku kabonero kakulaga nti abantu bano bombi famire zaabwe si ntereevu. Kubanga bw'abanga muzadde gy'ali azaala omwami ono amukkiriza ati ogenda okukola omukolo ogufaanana bwe guto nga ddala gy'ali, nga ddala naye bwe yali akola omukolo gwe ng'akima nnyina w'ono omwana omulenzi teyakola bw'ati, yayita mu kuba obwegati. Waliwo ekikyamu ekyetaaga okusabira. Ogamba ku muko? Ku muko. Omuko ekibuuzo kikulaga era oyongera okutegeera nti naye simuteeketeeke ewaabwe kubanga singa yabiyitiddemu kitaawe alina okwogera ne kitaawe munne n'amugamba nti munnange tujjeeyo ewammwe, ndeeta abatabani abajja n'abaana abajja bali 15. Munnange kiri kitya? Olina kyova n'ebbaluwa ewandiikibwa taata na taata. Ebbaluwa egenda ku buko seewa ssenga, taata yawandiika taata munne. Kati ekibuuzo kiri nti taata wona omulenzi yawandiikira ani? Olaba bitali bitereevu. So baatuusizza mukolo, tebaakoze mukolo mu nnono zaagwo. Kugambye nti ekyoto kyonna kikumibwa, wabeerawo emikolo emituufu, toyisa wano toyisa wali, kye bayita empisa. Obuwangwa nti owangiddwako emikono n'amagulu neki n'ofuuka omuganda. N'oyambala enneeyisa, kye bayita ebyambalo. Embala byambalo, omuganda afukamira, ekyo kimwambala kubanga azaaliddwa. Omuganda abuuza, kimwambala kubanga azaliddwa, kyambalo mu ye kye kifuuka embala. Akali munnange buli kikolebwa kyongera okulanga ensi wagyeraga. Ensi abantu bangeri 3. Waliwo abaganda abaagala ennono, waliwo abaganda abataagala nnono. Mweta gyagala. Waliwo n'abaganda abataagala bwakabaka bwabwe. Waliwo n'ababwagala ennyo. Waliwo n'abatamalina we bagwa. Kati omuntu oyo ateekeddwa okubaako waagwa. Ateekeddwa okuba nga ye muganda oba waggwanga lye lyonna atayagala nnono ate nga waddembe lye. So omukolo guno kivula nkugambye nti gye biggwera ge mawulire, naye omukolo gwo gwakoze eki? Gwawedde. Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva e South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Bwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna, ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Njagala twogere ku maziga ga maama kuba kati leero maama ye victim. Taata talina we yalabikidde. Maama alaajana amasanyu gali mu nda eri bamusibidde ebweru. Maama bambi tumusaasira busaasizi naye mwannyina ye omukolo yagumaze. Kakati byonna byakaaba bambi amala bumaze biseera. Kakati kyeyandibadde akola kye kino, ayita abaana bombi, omulenzi n'omuwala, abawe bwimukisa beeyongere mu maaso n'obulamu. Kubanga
byonna byagenda obakola tebigenda bakwata ebigambo byewabiwulidde nabiwulidde byonna mbiwulidde awo mbadde omukolo mugukoze temujja funa ati akolimira ati omwana gwazaala maama aliko ekikyamu kati okolimira kati kambuuza omwana bamusibira batye bweru ku mukolo kankubuulire muganda wange kati maama bambi kibayita lubaala okuluma ekyo lubaala lumaati lubaala lumira mu baana nti ensobi zonna ze wakola ensi ebeekutereka ensi ey'omwoyo n'ekulinda kati ekujjukiza ekuzeewo wasobeza tulina okuddayo twetegereze maama naye yakola nsobi ki ateekeddwa okubanga naye bwe yali agenda mu gundi wayinza okuba nga waliwo ekikyamu ekitakolebwa mu butuufu bwakyo kubanga omwana wabanga yategekebwa bulungi nga yateekebwa bulungi ng'omwana ddala abazadde bamubaddeko ne bamufubako ne bakola ekisaakaate ekituufu tasobola kweyisa bw'atyo kkiriza obagaana n'omukaaba n'entiisa mu mutima gwe okugenda mu mukolo agukolere mu gardens ewatali maama na taata waliwo ekikyamu omwana oyo ateekeddwa okubanga ku mutima gw'alina ennyiike yeetagana interview atubulire ddala kituufu baamukola ki ate nga mutuufu kubanga ye mu nsi y'omwoyo mwana mu nsi y'omwoyo kiringa wolaba abalongo bo tebanenyezebwa kubanga bo baana era omulongo takula tebayinza kugamba nti wuuyo muzeeyi kato abakato paka lwava mu bulamu buno obw'ensi kakati maama bambi ensobi gye yakoze ate kukola kintu kibi kukola kintu kirungi bubi yalwanye nnyo kyenva mbuuza ebibuuzo bibiri maama afaaki nziraamu ggosokombuli olowooza afaaki mwana kwonoona kukola bitali bituufu tik maama afa kuki birekange ebifaanagana nsose kubuuza nti afaaki n'ogamba ki mwana butakola kitali kituufu kati mbuuze maama afa kuki afa ku muwala we kakati maama agenda fiira bwereere kubanga ogambye nti ekimutta muwala we kuva ku kituufu kati maama singa afa omuwala taafumbe gy'alaze yafumba naye mu nsobi ate mu nsobi nkugambye ekintu kimu njagala okitegeere bulungi yafumbira mu bugubi kuba maama ye teyamuwadde mukisa kakati weebale nnyo omwana omuwala agenda kutambula fayiro y'obulamu bwe agenda kutambula fayiro y'obulamu bwe wakati mu bikolimo bya maama mukisa mu bikolimo bya maama kati maama ensobi gye yakoze kiki nkugambye nti yakolimidde omwana ate nga yandibadde amuleka bulesi n'agamba nti nkukwasizza Katonda genda mu bufumbo obwo nga obwagala naye siri musanyufu kimala ate nga ataddemu tiketi kakati tiketi yabadde afaaki kinkubuuza yadde afaaki nga kye yafudde tetwalabyo kyamusse ajja alemesa omukolo yafudde kubanga yabadde ayagala kwettira bweri kati singa emmotoka yamutomedde n'avawo tebandimuziise omukolo tegwandigenze mu maaso abantu bakola emikolo ne babuuka emirambo mu nju nga gye abazadde baabwe ne bakola emikolo kikyogezako okunnyonnyola so amazima gali nti omwana teyanoonyeza maama we essanyu ye yagala okusanyuka kati omuntu ng'emirembe yagyenoonyaako toyinza mumalako mirembe so mu byonna kkiriza obagaana buli muntu musobya mu butuufu bwe omwana mutuufu yaatuusa ayengedde mutuufu naye asobezza bw'ayisize ki ennono maama mutuufu mu byonna byakola alwana kulaba ng'omwana akola ekituufu naye musobya mu byakola ki omukolo aguleke batuuse butuusa mukolo bajja kukola omukolo omutuufu kubanga kkiriza obagaana omwana gy'alagayo nanze nkozeko emikolo ngenda kuwa ekyokulabirako waliwo omuwala gwe mmanyi mukwano gwange nnyo yakatwala abalenzi 6 kale abasajja 6 ewa maama we naye nga buli gwota maama amukkiriza kati maama ng'amukkiriza alya bintu kati mbuuza ekibuuzo maama oyo ebintu abirira mutulu baki muwala we mulungi nnyo kwegamba yafuuka lugaba agabira buli omu ajja yajja afumbayo wiiki n'akoowa n'agamba kati kangabireko omulanze lugaba n'amunoonya omulala naye n'amuwa byamuwadde n'atwala ebirabo eka kati maama yazaala musuubuzi ensobi nnyingi ze tukola maama ye si mukyamu wano yajja kulaga nti nze oli atambuza fayiro ya bulamu bwe n'ennaku yannuma alumadda nze golaba nazaala mwana mulungi nazaala kyamaguzi nze ennaku yannuma alumadda oba oliawo nze tebanyanjula oba nze saayanjula kati kambirire ku mwana ensi bwetyo bwefaanana olwaleero omulembe kyegukoze okudibaga ennono entuufu n'obutuufu bw'ensonga bwe zandikoleddwa kati maama kyafa tekyamusse kati wali agenda kulaba nti omwana agenda kubeera mu bufumbo afumbeyo aleme kulaba bizibu abeere mu ssanyu oba alabe ennaku kati mbuuza ekibuuzo bw'anaalaba ennaku then ng'asanyuka kati omukolo gwawedde kati afa kuki kodi order teyakoze kati kyafa kiba kyasigadde mu bbanga kakati kyafa kyasigadde mu bbanga naye kyobulanga kugambye tugenda kwafa kuki maama kyeyandibadde afaako kyekino bo nga bo abazadde yandibadde akola kino ekituufu ky'ensonga kyekino yandibadde agenda n'anoonya taata w'omwana oyo gy'ali era ne zino komplenti zonna ze yandibadde akuza abadde akola zino taata yandibadde amuli kumpi taata yabaddewa byemu ku bikulaga nti waliwo bitagenda bulungi kati kankubuulire okumanya gwe omukolo mutuufu ku ludda lw'omuwala
maama waaba agamba nti alwana nnyo yaza gamba kyekika ky'omwana obukojja tebwabaddewo naye era si kibi okulaga omwana kakati ye taata akulaze ye talina kyemulugunyaako yakulaga nti talina buzibu weebale nnyo olowooza ye musiru tategeera oba yali adda ku bintu ne waaba teyali oba yalya yamanyi bulungi bano kye bakola kyetululira enseene eri very complete osobeza wano osasulira wali kati bajja kuvaawo bagende mu kkanisa bajja babuuza emikono gy'abazadde nga tebagirina anti jjukira emikono gy'abazadde ye gibatembeto batuusa mu ekereziya kati bajja kuba tebagirina mpozi nga bayiyiza miyiiya kyekimu ku kyongerera okulaga nti munnange byonna weyagala oba toyagala biggwa kyekiri kyenkugambye nga tutandika nti oba omukolo omutuufu oba si mutuufu omukolo gwawedde ekibuuzo kiri nti tubuuza kikola ki kiddako kyeki so abantu bwe batyo bebafeera obulamu abantu bwe batyo bwe bayiiya obulamu ensi gye tulimu kaakati olwaleero abantu batuusa mikolo tebakola mikolo mu nnono gyagyo naye wotunira ne maama ennyambala gy'abadde ayambadde nga ze okuleeta kooti yabadde akulaga nti oba kweweebuula oba kwemalako mirembe kagyemaleko oba afuukira dda kisekererwa oba baba mukube naye yazze kulemesa kati maama yazze kulemesa ffenna tufiirwe ekyo nno kyabulabe maama ajja kufiira bwereere yazaala mubiri akkirize nti omwoyo gukola birala omubiri gwe yazaala mulungi naye kye gukola omwoyo ogwambadde omubiri tegukkiriziganya naye so maama bambi atule wansi bayibuli eyogera mu ngero za Sulemaani essuula esooka olunyiriri essuula ya 18 olunyiriri olusooka egamba nti eyeyawula alalukira amagezi amatuufu era anoonya emmeme ekyemwagaliza tasaabalako obanga arizonenga nga musunguwavu enjegere ziri nnya ezikwata abantu ne zibakuba ku ttaka naye nga baazeyitira kyeyagalire olujegere olusooka lwe lw'obusungu anti omuntu aba avuga emmotoka ne bamukolobola n'ayagala alwane afundikira atomedde ngasse nattibwa obusungu bwe buvuddeko ekizibu ekyokubiri omululu kojja gwe yayolesezza bwe gumuviiriddeko okulya ebintu ebitali biramule afundikidde asobezza ku nsi ne mu ggulu mu myoyo obukojja bunyiivu ate ne ku kika ky'omuwala banyiivu kubanga baabaliddeko ebintu ekyokusatu omuntu olw'etumbu vanity nti ze wesiri tebiggwa maama olw'okuba nti abadde n'olw'etumbu nti wesiri tebiggwa byawedde akati atubuli ekyazzaako ekisembayo ebyekwaso mwana wange mukyala wange eggwanga lyange ennyumba yange tosuula na mmotoka yo mu buliri era ogireka wabweru n'oyingira obuliri ekyokubiri lujja ne bwofu olwaleero ng'okeera weemalako emirembe n'ogala n'okwambala obulungi akasaati akalungi mbw'ofiirira mukazi wo na mwana wo bw'ofa abaana bajja kusoma era bajja kuyita era bajja kubeerawo mu nsi naye nga gw'ofudde so tofiiranga ku bintu ofaaki kyenkugambye ofaaki yandibadde afa ku kituufu kuddayo mabega n'atuula wansi ne tata w'omwana ne batandika okwegolola wawe baasobeza beenenye omwana mutuufu ali mu kubalaga bulazi ensobi ze baakola mu bulamu buno obw'ensi tebaamuteekateeka baamuteekerateekera buteekezi bulamu awo tuli olwaleero maama ku maanyi gayogeza nze kimpa ekifaananyi kuba ti bamaama balekanga bye batudde mu mikolo gy'abaana baabwe era olwaba taata asirise oyinza n'okusanga era ayogerwako lwa bino biriwo naye nga yali bali talina waali bamaama batandika ddi okumala emikolo gy'abaana munnange twayingira mu mulembe ogulimu eddogo eringi n'okuwugula muwugula ddagala erisobola okuwugula n'essekoteka okwo basobola okukoteka we bati ne bakuyita lujja tebeetaaga kukuloga na kukujja mu nsi gwe wenna katono nnyo dakiika emu bweti gw'olina emyoyo egikuyamba egikukuuma egitudde ku mutwe gwo kubanga baloga wano mutwe guno ogulowooza gwe baloga ogulaba kubanga omulabe wo olina kumulaba bulabi oba omumaze ekigambo omulabe kitegeeza nti gwe mulabe omumaze era mulabe wo omugwako ng'asimba eddogo teri kukwata ayinza n'okudduka emisinde n'afa lwakyekango kubanga Katonda ekimu kukwekesa abalabe bo ayagala okozesa amaanyi mangi okubanoonya obalabe mulabe noonya firimu bagiyita Now You Can See Me omuntu asobola okubanga akukolako obujja akukolako obukyayi akukolako amalogo naye ng'atuula naawe awo kati ng'oteekeddwa okumulaba byonna byabadde akola bifuluke era kasita Katonda akulaga omulabe wo byonna bifuluka ne biggwawo abamulabisizza kakati kyongera okukulaga goggolimbo ali emabega w'obufumbo n'ensobi eziri emabega w'obufumbo nti abazadde bali ku kanaayo kyanize nkoze emikolo mingi nga maama yasinga authority ewaka ne bawaliriza taata ku bintu ebimu naye nga taata alina kyakukola lwaki omutwe guno baaguwamba nga taata alina kyakwogera nga maama mukambwe obanga yasinga essente obanga yasinga obuganzi mu baana oba si ki nga taata
talina kyeyebuuzibwako. Kyenva mbagamba bazadde bataata mulwane ennyo waakiri kale ne obanga oli mwavu ekisembayo beera mugezi. Omwana agambe kitange talina kyeyampa mu nsi muno naye ddala nteekeddwa okugendayo mwebuuze nti mu kaseera kano taata nga mbutuufu ddala ne mukusobya amagezi ge galiwa. Toyinza kuba na byonna mu nsi. Oyinza okuba nga tolina magezi naye ng'olina omukisa. Oyinza okuba nga tolina mukisa naye ng'oli mufunyi olina ensimbi. Byonna ebikubula ebisatu munnange ojja kufa bubi ate nga amagezi banoonya manoonye tetuzaalibwa nago. Amagezi Katonda agatuwa lwa bukakkamu. Kakati omuzadde taata fubanga nnyo nnyo mu bulamu bw'ensi eno omwana we abeeko ne kyakwebuuzaako. Buli waakusindiikira emabbali n'akusindiikiriza kitegeeza nti taata toli taata, toweerera, tolabirira, towabula ate togassa toyamba mu byenfuna. Kati gwobeera taata ki? Taata omulimu gwa waka gwe mutwe yalengera ye muwanvu okusinga abalala. Kati byonna byongera okulaga nti bataata bawambibwako emitwe bamama ne bafuuka emitwe mu famire. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga emikolo mingi gye tukolera nga bataata basibiddwa mu bisenge. Bambi n'atuulaawo nga kinene kyawanga nga byonna kkiriza bukkiriza ebigenda mu maaso. Era ogwo nagwo omukolo guba mufu kubanga taata abeera just driven by the functions naye nga mu butonde bwe ye nga ye bambi takkiriza. Ne batuuka n'omugamba taata mutwalo osaba ki? N'agamba mu kyonna kye mulowooza. Taata oteekeddwa okwatula omutwalo waakiri gamba mumpe siringisa 2,000 gwe mutwalo gwenjagala. Ne balata ba leero omuwulira ng'agamba gweta kyonna kinaakusanyusa ggwe omuko ekinaakusanyusa ate nga nze kusanyusa ggwe kwe kugenda mu bbaala ogenze kusanyuka n'ovaayo nga gw'osanyusizza ne weeyambula n'ofundikira nga gwe bakutteko amawulire naye nga gwe obadde ozze okulaba amawulire. So kyabulabe nnyo kibi nnyo abazadde bakikola. Emikolo mingi gye nkoze mingi nnyo nakolako omukolo awantu awamu emmanga awo nga baagala omuko ave mu famire emu mbu kubanga yengagga ate munnange erina ne bannamagye. Ekyaddirira kye kino nti omuwala ye nga ayagala muganda we bwoya amuddako nga gwayagala abeere omuko naye nga ate famire balinamu waliwo alina famire yagamba nze banaagamba mutabani wange nti ye muko n'omukolo gwonna ngenda gussaamu ssente. Kati ate ng'ennono egamba bweti nti munnange brother wo gwe muzaalibwa taata omu ne maama omu leka aleme kubeera omuko olw'ensonga nti ebika birina okuba bisikiragana nti gwe ddira omwana wa taata wo omulenzi yaba afuuka omuko ku mukolo gwange ate nange oludda luli balibeera batwalamu omuwala kati ate nange owange mwannyinaze agenda eri afuuke omuko. Kati abaana babivaako dda bakola bye baagala. Era waaliwo enkalu z'amaanyi ne bampita nga idinge nafundikira nze mbabuuzizza mumbuulire ekibawo emirembe ko bo buuza omugole era omugole nga kyayagala kye kya muganda we mwannyina abeere omuko era kye twatambulirako era omukolo ne guggwa. Kati tubuuza ki ekiddako era ekiddako kiri nti ajja kufumba oba ajja kuvaayo ebyo byabwe. Kakati bweti ensi bwetambula emikolo mingi ze ngikoze nga taata bamutadde emabbali wone gwe ngenda okukolera kumpyawo mu maaso ne muzeeyi sina muzibu ali ne step mother. Muzeeyi maama w'ono omwana yavaawo mu maka n'afuna maama omulala. Ono maama mukambwe kwegamba omugongo gwatadde mu mukolo oyinza okugamba ayagala nnyo omuwala. Taata ali mabbali bamutadde mabbali awa orders enkambwe ennyo naye kibuuzo nkibuuza waliwo ayagala eya munno okuzaala enduusi mulimu ekirimu munda omwo kiro tulina okwetegereza twegendereze tulabe tusobole okukola ekintu ekituufu tubiteeke ku minzaani bye tukola byonna tulabe obanga ddala minzaani ebalansinga. Awo tuli kale kati mukyo abantu bingi bikyuse nga bitugambye abako n'obuko babukayanira obuko babukayanira obuko n'ebintu babikayanira. Nze nali nkozeeko omukolo nga era tukola emikolo bulijjo n'ogiwulira nga baatula tenti ya taata ate entebe za maama togamba ki ekigenda mu maaso TV ya muko ate sukaali naye nga ennono entuufu ebintu bino byonna bireetebwa biba byakugabanwa bugabanwa kubanga tewali kintu kiyinza kuleetebwa muko kiyinza kusasula muwala tekiriiyo. Bonna babazze kusiima busiimi kubanga okukuza omwana kuliko emikono n'emikisa gy'abantu bangi n'essala z'abantu bangi tubigabana bugabanyi mu mukolo buli omu n'ava ku mukolo nga musanyufu kuba buli muntu aba contributinze ku lw'obulungi bw'omukolo. Kakati byonna byongera okukulaga obubone indicators eziraga nti waliwo ekitali kituufu mu nnyanjula yaffe waliwo ekitali kituufu mu nnono y'emikolo gyaffe waliwo ekitali kituufu mu bufumbo kyovala obufumbo bw'ennaku zino omuntu afumbirwa leero ne wayitawo weeks 2 omuwala n'avaayo taliiko mukisa omukisa gwe gulina okukulembera byonna. Omukisa bwe gubulawo ne bw'otambula kwenkanawa okoma onoddukira omukisa era kye tunona mu bazadde baffe si kinene kya nnyo mukisa gwokka buli kimu okirina olina ebizaala olina ebiyonsa olina ebirera
naye kyotalina gwe mukisa ate nga maama we ye Katonda wo tata we ye Katonda wo yateekeddwa okusabira omukisa kubanga yakusooka okufuuyibwako empewo y'ensi gw'ozze luvannyuma toyinza kusinga kitaawo kulaba ng'ate yakulaga oba ntegerekese bulungi kitaawo yakulaga nti awo nayitawo mu myaka 20 naye awo nasangawo amalala ne gankola kino kati gwe toyinza omulaga oti awantu we yayita nti ate gwe omusinga okutegeerawo so byonna byongera okukulaga nti empisa tuyisa bubi tuyisiza wakyamu tetugoberera mpisa mu bulambukufu bwazo so byebyo munnanga abazadde bali ku time bomb bataata tebalina kyakukola naye aga abaana ba mukazi oyo era naafunayo kabejjaawe mabbali wali amuwa emirembe ate nga ku nsi kuno buli muntu anoonya mirembe buli muntu anoonya ssanyu kyava alinoonya we limuweebwa n'omuwala essanyu erinoonyeza wa kkojjaawe ayinza okuba nga yamubeerawo mu buto bwe kati nga maama ateredde bukulu n'afuuka omuntu so byonna gyebiri mu nsi eno gye tutambuliramu ey'obufumbo kale kakati bagamba kyosiga kyokungula tutandike ne maama kikyasuubira okungula ku byolaba tudde eri omwana ow'obuwala tudde eri omuko tetumanyi tudde eri bamaama abalowooza nti bebasobola okubeera bakamala bonna mu mikolo gy'abaana ba maama yazaalayo omwana omu ku nsi kuno nti oyo bw'afumbirwa n'agenda ng'afumbiddwa bukyamu kwegamba agenda kusalwa nnyo kibuuzo bw'oba tewazaala mwana omu ku nsi kuno abantu abamu ku nsi kuno bajjanga byakulabirako waliwo omusajja gwe mulina ku kyalo eyo wammwe nga munnange yasobya nnyo mu buvubuka bwe n'alowooza nti mugezi n'akumpanya abantu n'abba abantu n'akyafuwaza buli wayise n'asiikuula envuvu ensi yo n'emuleka kubanga mune yalina amaanyi mangi yalina emmundu yabba ettaka ly'abantu yanyigiriza abantu yabalogaloga n'abamu yabatta Katonda n'amuleka kubanga ayagala amutuuse ku myaka 6 amufula ekyokulabirako kati atuuseeyo munnaye ku myaka 6 yakola ki ku myaka 6 yagenda ojjutuka nga yalwala siriimu ng'abakyala bamuddukako kubanga asula ameketa amannyo ng'abakyala bamuddukako kubanga munnange ekiro afuuka nsolo yayingiramu ekitambo ky'obusezi yanoonya ebyobugagga ne bifundika nga bimufuga kakati munnange asula mu nju yekka yayagala mirembe n'azimba amaka manene naye agatunda kubanga tafunira mirembe asula mu mabaala ate asula ayimiridde era naye nga tuyazijjamu naye munnange ze yalinga ayambala okusambasamba abantu kale atambuza bigere byereere yeerabira nti ekigere kino yennono engatto yempisa nti ennono ekigere kyekituufu naye engatto eno malidaadi yobo ojambala ekufaananya bulungi naye ekigere munda kifaanana kitya kati kyali Katonda kyamulaze ku myaka 6 yalwala siriimu anoonya bwala buto bwakutta era munaye kyakulabirako ku kyalo bagamba onoonya omusajja ow'ettima genda onoonye kalondoozi abeera Ntebe oyo gwe bayita kabaka w'ettima oyo ye Ssaabalogo oyo ye mubi oyo ye muyaayi oyo ye mwenzi oyo ye mulwadde kati abantu abamu tubaleke bagende omwana muleke agende bw'abanga aganye okuwulira Bayibuli egamba bweti mu Mubuulizi nkuyisa mu kiseera ky'obuvubuka ng'okyalina amaanyi njogere naawe ddala oganye kukoowodde empanise n'omukono nze Katonda wo oganye okumpuliriza naye nkulinze mu myaka giri egy'obukadde ng'oli mu kagaali k'abalema bakuliisanga mulema awo nange olimpita olinkoowoola naye sirikwanukulanga ndigamba kimu nti genda mu myaka gye egy'amaanyi nakuyizaamu nkukozese wagaana okubeera ekyokulabirako ekirungi kati kofuuka ekyokulabirako ekibi ensi bweto bweri Katonda amu abalekawo kati ng'omwana oyo omuwala abalala bayige abalala bajja kuyiga era bagenda kuyigira bali mu kuyiga ekituufu byonna tubibannyonnyodde kiri gye bali okukola ekikyamu kubanga biri bibiri ekikyamu n'ekituufu weebiri kati gwerondako kimu byonna bikutuusa kubanga omuzungu bwe yali akola piramidi eri ku ssente ya $1 za America banzibye quality yange singa mbadde na $1 nandikulaze ogina mu $? njina na eri mu motoka kati $1 eyo eriko awali piramidi eyo ekulaga ebintu bisatu si Illuminati mwesirwaliza bwereere erimu $1 n'eriiso wakati eriiso likulaga nti omuntu yenna alina amaaso abiri agalaba Katonda agamba bw'ati si wakane nga naye kubanga gw'oli mubiri nze ndi mwoyo olabisa maaso naye nze ndi mwoyo ndaba bya mu maaso kati eriiso liri okusobeta third eye bw'ozibiriza bw'oti oba olaba okimanyi nti oba olaba bw'ozibiriza bw'oti amaaso gano oba olaba kibeta third eye kati third eye yensi ey'omwoyo yeegamba ki era ebanja ki kyekiri mu piramidi y'eggwanga $1 eri ku $1 ya America kakati piramidi eno ensonga ezesooka ey'okubiri n'eyokusatu ekulaga ki nti either right or left you are all right oba oyise ku kkono oba oyise ku ddyo mwenna mugenda wa oba oli musiraamu oba oli mulokole kasambanga mwenna mukkiriza nti Katonda ali omu mwenna mukola ki gye mulaga mu ggulu either right or left you are all right or left mwenna mukola kyobola eri bweti oba oli musiraamu ono nga musamize naye nga akkiriza nti Katonda ali omu mwenna ekibaawula ideology ne opinions but mwenna muli batuufu
kuba mwena mukkiriza Katonda ali omu ye kamala byonna ye nannyini ggulu ye mutonzi so byebyo ebyensi bwe bito bibiri bogana okuyiga mu lw'obulungi oyiga ku lwabubi kyekiri kyenkugambye nti lubaala aluma atya taluma namannyo akulinda ng'ozadde buli nsobi gye wakola ogirabira ku mwana anti wulira wajja ng'otulugunya abantu kyava Katonda addidde olumbu oluzibu n'alubba omwana wo n'okaabako naawe amaziga wabonyaabonyanga abaabanno ng'obasamba tokola kisa kati n'owaali bubi kafuuka ekyokulabirako oyo so kibayita lubaala okuluma nti oganya okuyiga okunoonya Katonda ng'oli wekka kati kw'ozadde oleesa omwoyo omupya mu nsi kati kw'obonebonere okotegere ogenda kutambula abasawo otambule amakanisa otambule paka w'olikoowa onoonye Katonda wo ng'otudde mu nnyumba yo gayo naye Mukama ntasanze ng'omuntu bino byonna ntambudde nkooye kati njagala ggwe kibayita lubaala okuluma kyekigenda mu maaso maama lubaala amuluma nnyo ate akyamulumira ddala omwana si musobya mu byonna byakola omwana ye gwe mwoyo guli mu kukola obujulizi maama yasobezaawa kati maama yaliko ebibuuzo ebingi omwana akujeemera atya wasobezaawa omwana wamuteekateeka oba wamuteekerateekera tosobola kuteekateeka mwana n'akola ebyo tekisoboka ekyo omulamu buno obwensi tumalirize nga obuulira abakyala kiki olowooza ku kino ekiriwo kye tubadde tukoonako generally kiki oyinza okuba nga okifundika nakyo akati abakyala njagala kubeegayirira mulina bye mwagala naye waliwo n'ebituufu mulina bye mwagala naye waliwo n'ebituufu awaka ne wabeera wafunda watya naye nga muzadde wakugambye nti wano bwe batukolera omukolo waakiri kale tuwabulagane omugambe taata munange nina abantu bange bangi naye mbadde nsaba nti ekyensonga mu mukolo gw'okwanjula kwe kuzaala tuzaalire wano naye omukolo gugende ku neutral ground kubanga gali eri after party kati ekyensonga omukolo omutuufu gukolebwe mu nju yaani wabula tomunafuya kumulaga nti nze oba oganye ngujjawo munnyonnyole abantu abamu bagenda na kunnyonnyolwa okusobola okutegeera kubanga entegeera yaffe yanjawulo kyonva mbeera omwogezi naye siisinga bannannyini mukolo magezi teri mwogezi asinga nannyini mukolo magezi nze nina etteeka lye ntambulirako mu mateeka namu 8 but rule number 1 eya Robert Greene gye ntambulirako egamba bweti nti never outshine your master kitaawo tomusukkulumanga okulowooza nti gwe omusinga okulaba n'okutegeera akusinga ne waba mwavu ayenkana atya ne waba maama yenkana atya nga mukadde ali mu kyalo yalaba bingi okusinga empewo yamufuwa lwakuba nti gwe tosobola kumusinga kutegeera kakati never in your life outshine your master teeka number 1 rule number 1 48 laws of power ojja kwekuumira mu buyinza make your boss appear superior wadde nga tategeera mulage nti yasinga okutegeera kubanga kyewali olowooza nti okirina kyakubala n'okinoonya wuwe kati omusinga otya amagezi yakola radio oba TV nojja okukola tolowooza mbu gwe omusinga amagezi ye nannyini kirooto so nannyini kirooto yaloota nakkiriza okukwanibwa yalekawo abasajja bangi abaali abalungi n'afumbirwa kitaawo gw'oyita omunaku oyo gw'oyita omusiru oyo si musiru so muwulirize naye baako by'omuwabula kubanga n'omugezi awubwa so abaana bonna abawala abakyala bonna ekisookera ddala omukisa bwe gugaana okutandikira ewaka manya gye mulaga si mirembe mugenda kutuusa butuusa mukolo naye omukolo n'ennono zaagwo guleme okukolebwa nga bwe gwandibadde buli kintu kiyina emitendera n'amateeka agakigoberera okusobola okugguka munnanga ogenda kutomera mu maaso eyo okomewo onoonya abanaakuyamba abanaakujulira abanaakubeesabeesa Katonda ayinza n'okubajja ku nsi nga tebakyaliwo osigale nga oboli awo wunno nagogamba naye singa taata yaliwo nakola ensobi njagala kumwetondera nga taliwo maama oyo singa yafudde kyogereko bwogezi maama singa yafiiridde mu nnyonyi ng'ajja okulwanirira by'atasobola kukwata ng'agoba empewo gy'atasobola kukwata yabadde agoba omukolo naye nga guliko abasirikale nga agoba empewo bw'agenze mu kooti naye erina weekoma kooti erina weekoma mu nsonga z'obufumbo ejja kubuuza oyagala kuyimiriza omukolo gw'abali niba bajja kukubuuza ekifo kyo oba ddala obadde maama nga bagenze mu kooti banagenda okulaba nga tobadde maama kubanga okuzaala omwana tekikufuula maama we osobola okumuzaala ne bamukujjako nga bagamba oli mulalu ekyo kirizigana nange osobola okuzaala omwana ng'olita ne bamukujjako nga bagamba tojja kusoberako ebweru gyebiri ozaala omwana bakugala n'omukwatako ng'omulabira iri eri meters 5 tekitegeeza nti buli azadde omwana taata we tibuli azadde omwana maama we ekyo nayo tukitegeere kirabikira mu bugunjufu biri ebifuga ensi n'ebitambuza obulamu humanity and maturity and civility kyekisembayo obugunjufu ye civility humanity bwe buntu nogamba kino kintu kyengenda okukola si kya buntu bulamu ne kye bayita maturity kozesa ekisajja kikulu ogambe nti naye nange ngenda zaala abaana watyanga nzadde abaana nongasa emyaka 10 mutuufu ne balaba nga maama wange nyazaala kwegamba nyazaala banakuwa batya ekitiibwa egyogenda mu maka g'abali nga goganya okuwa maama we ekitiibwa onaawaani ekitiibwa onaawa nyazaala woono ku buko ewa bbaawo
Aniko ogenda okuwa ekitiibwa ng'oganya okuwa maama we ekitiibwa. So byonna bye tukola bannange bikawuntinga. Aniko ogenda okuwa ekitiibwa nga maama we oganya omuwa ekitiibwa. Taata we oganya omuwa ekitiibwa. Aniko onaawa ekitiibwa. Omukolo guwedde bale ekiddako kye kikulu. N'omusajja agenda kukujolonga ng'akimanyi nti tolina gy'oddukira. Onaddukira wa kojjaawo Katonda agenda kukuba balayi kojja mujje mu nsi. Yali ebitali biramule. Kakati ave ku nsi gw'osigalewo. Ate ne maama we yasigalewo ng'akulaba. Tukyasobola kugenda gy'ali kwetonda. Katonda agenda kwongera balayi endala naye n'amuggyawo. Onootendera ani? Onaagenda wali kwe bayita okutambula ensi ng'owunnuuna ng'onoonya omukisa naye nga gukudduka buddusi kuba Katonda bw'atyo bw'akola. Waali naye tugoba mugobe. Munnange ye mulabe waffe asinga. Kubanga atulimu munda naye tumuddukako ne twebuuza ku balala. Bano byonna obirina lujja. Byonna obirina. Mwoyo yakugambye tokola mukolo. Ne n'olwanagana ne mubiri n'olwanyisa omwoyo gule okugamba nti nedda lindako gwe n'otuukiriza eby'omubiri ebikugamba nti oteekeddwa okulagako banno owolere obalumye ba co-wives bajja bawanabi olumya nsi naye ate weerumya ggwe olumya omwoyo gwo. So kyekigenda mu maaso kyembulira abaana bawala kyembulira bataata kyembulira bamaama tudde mu kye bayita humanity and maturity and civility. Ebisatu ebyo tubitambulirako. Bannange obulamu bugenda tunyumira nga bakusanga mu bukadde bwo nga bakubuuza okikola otya. Munnange nalinga mukakkamu nawaalinga okwagala okukalamula ku ddoboozi. Munnange nagumiikiriza bwe nalaba nga bakola ebyekisiru n'enfuna bwe mbakwatiza. Munnange saalonagana na nsi saagoba bintu mpewo kubikwata kubanga empewo ey'ensi tosobola gikwata n'angalo. Byonna byongera okulaga maturity, humanity ne civility obugunjufu eyo y'ensi. Kale mu video za Kalonzo tuba tusoma tuba tuyiga. Naddala abeetegekera emikolo n'obutabuusabuusa nsonga ezimu ng'abantu bwe baziraba. Ndoza tujja kukoonako mu maaso kaawo ne kubako otuuka otyoyimirira ku magulu go n'osisinkana nazaalawo ne mutandika okuba mu kafubo. Kaba kafubo ak'omukono ennazaala. Nabo tujja tuuka waawo. Tubalaba bulijjo atuuza nnazaala we mu benzi n'atuula wali. Era obuko kyeki kubanga n'ekigambo obuko nsobola okinyonyola obanga onsabye nkikole. Si leero. Kubanga abantu balimbalimba abantu kye bayita obuko. Si kukankana bukankanye nedda. Obuko kigambo kya mwoyo nja kukinyonyola musobole okitegeera obulungi. Obuko kyekira bukwata ddira bukwata butya. Yes, ne nnazaala wa walina okukoma ku muko. Nnazaala olina kukomawa, gw'omwogezi olina kukomawa, omwana omuwala alina kukomawa, omulenzi alina kukomawa, n'abazadde mu buvumbu bw'abaana mulina kukomawa wa mutalina kuyisa. Kubanga eyo fayiro si yammwe. N'omuko kiki olina okukola mu mukolo gwo. Kuba oyinza okubeerawo byonna babikkolere bukolezi obeerawo bakuwasize ne mu meeting bakusondera omutwalo mbiraba nnyo. Meeting no bagaba nze njagala mu nsondere entegenda okuwasa omukyala. Kwe kubonabona kuli kwe twogeddeko omukisa ogugabudde kyalo kyava mikono gyo bajja okuyamba oba wakavaayo bo ne baddayo. Nkirabye nnyo nkugambye omuwala yakola emikolo abasajja mukaaga. Eyemboozi weeri ebulemeezaawe bamunandika abasajja mukaaga naye omukolo ogwansembe twatufiiridde awo ekalule. Twatufiiridde ekalule kiuba kalule awo awali ng'omaze kikoja nani awo twali tuweddewo ffenna era emmotoka zaayabika emipiira naye nga kiki ku bubbi. Omusajja yagamba olwone gye twakola e Masaka awo omusajja yali munaku nga nze. In fact yali munaku yali mwavu kubanga obunaku bubeera ku mutima. Yali mwavu nga talinaawo. Ne bajja abazadde ng'omuwala ono gwayagala ng'omuwala ono gwakola ki gwasiimye era gwayagala. Munnange ne babeera naawo abazadde bolero ne balwana ne bamulabira omusajja omugagga alina ennyo ensimbi. Omwana ye n'abagamba nti zono omuwala yono mubba wange zono gwe njagala ne balemerako ne balwanyisa okwagala kw'omuwala. Omwana nakkiriza talina kyakukola munnange. Bazadde baabo ekitiibwa be bakatonda be ku nsi. Munnange ne bamufunira omusajja omugagga okuva e Kampala ne tugenda ku mukolo nga nze mwogezi. Byogerwa bino era bye bino. Mbu omusajja yayimirira ku kaduuka awapaakinga abako n'abuuza emmotoka ziragawa ne bamugamba muna ziraga ku mukolo gwa katugeze Aisha ko yewowo nti ye kale mbakakasa tajja kufumbayo tebajja kubeera na musajja oyo. Omuwala yali mulokole kati munnange ekyaddirira kyeki ne bagenda ku mukolo ne bagukola guba gutandika enkuba n'etandika ey'amaanyi paka saawa 10 okuva saawa 6 paka saawa 10 ezakawungezi ne tulwana mukolo ne guggwa. N'agamba tajja kufumbayo. Munaye nga omanyi abalokole tosooka kulyako nga tonda bakola ki nga tonda bakumaliza emikolo gyonna nga beesitula bagenda mu kkanisa ekkanisa yakugattibwa wiiki eddako nga beesitula bagenda ku musawo beekebeze sikoseero obulwadde bwaffe n'obulwadde obw'ekikaba batandikira ku siriimu bagenda okukeberanga omuwala mulwadde
ko ebintu babiguze byomuko mbulira n'oba mulokole n'oba musumba teri abasumba batera okugamba abantu nti basabira sirimu naawona naye sirabangayo musumba asobola fumbiza muwala we ew'omusajja gwasabidde awo ne sirimu taliyo simulabangako kitegeeza nabo bye bakola tebabyesiga akati ekyaddira kyeki ne bagenda ne bakebera omuwala nga mulwadde omulenzi n'alekawo omuwala omusajja omugagga naye ng'ebintu bamaze okubirya ono omusajja ono gwe yali ayagala omuwala n'addayo kubyukira kati akomawo bukomi akomawo kwebuzaabuza jjukira amaze otutegeera nti muki mulwadde najja mu kimpukumpuku mu nkukutu najjeewo omusajja munnange enkomyewo baali bankoseza ensobi teyayogera nsonga ki ekyaguddewo munnange olwasituuka omusajja n'amugamba nti ovuddeyo nti badde manyi munnange nange wanvaamu kale ne basituuka okugenda okwekebeza nga mulamu omusajja omukazi ki ekyagwawo olowooza ki ekyagwawo awo munnange abantu babi abantu baliko emyoyo egisinga emibiri amaanyi wano buli we bagenda okwekebeza n'omusajja nga beekebeza mulwadde naye nga bwakomawo woono mulamu omusajja n'abigaana nga tayinza kumatira biri kugamba nti nno omuwala mulamu ng'ate result zimulaga mu kisawo nti mulwadde so bibaawo mu nsi muno mwebiri emibiri girwanagana n'emyoyo ne tukufundikira emyoyo gye giwangudde entalo zonna kubanga gyo girengera mu maaso tegiraba na maaso kalondooza abakwagala bakufuna batya omufuna ku noti 7 noti 5 46 29 42 noti 7 noti 5 46 29 42 oba noti 7 89 18 07 14 07 0789 18 07 14 0789 18 07 14 0705 86 29 82